olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda empya. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Amanya gainze Serugo William Salongo. Nze ssentebe wa NUP mu Gomboleni ya Lubaga. Tuli wano olunaku lwa leero nga tukiikiridde bannalubaga bonna era tukaanyiza bannalubaga bye batutumye era ebigambo bye twogera bya bannalubaga. Bassebo ne bannyabo abatulaba tuli wano nga bannalubaga nga twagala tutuuse obutali bumativu bwaffe n'okulaga obunyiivu bwaffe nga bannalubaga ku bigambo ebimu ebyayogeddwa abakulembeze baffe mu kibiina kyaffe ekya NUP. Ennaku eziyise mabega Meya Mulyannyama ayina ebigambo byayogedde ebitali bituufu era ebyatunyiizizza nga bannakibiina. So nga ffe bannalubaga okuva ebigambo ebyo byayise ku mpewo twatudde ffenna ne tukkaanya n'eddoboozi limu ne tugamba tuveeyo tutangaze ensonga zino ezifaanagana bwe ziti era ze tusuubira nti ekibiina kirina okuvaayo amangu ddala era nga ffe we twakkaanyiza obutasukka wiikisi 2 okubanga mwami Mulyannyama bamuyise mu disciplinary committee. Bassebo ne bannyabo tukimanyi bulungi nti president bw'aba awadde omuntu omu obuvunaanyizibwa kitegeeza nti aba amutooleddeko ye bw'atabaawo omuntu oyo ababibwanga omukulembeze nga president. Ate nga tumanyi bulungi nti omukulembeze mwami Mulyannyama gwe yatyobodde akoze emirimu egy'enjawulo mu kibiina. Kati tuli myaka 3 bukyanga tuva mu kulonda Ssaabakunzi waffe ow'ekibiina at least buli branch yonna mu ggwanga ebadde active ate agituuseemu. Tewali mulimu gusinga awo mu kibiina nga buli branch ekola kyeyina okukola mu kibiina. So tulaba nti ye atayina office Ssaabakunzi bw'aba asobodde okukola ne yeewaayo ng'akozesa ebintu ebibye amafuta n'ebirala ebifaanagana bwe bityo, ate gwe mu kaseera akatono olwa interest zo n'ovaayo n'omutyoboola. Ffe nga bammemba ba NUP mu Lubaga twalabye nga kintu kituyisiza bubi nnyo si kya bugunjufu. So bassebo ne bannyabo abatulaba twagala mwami Mulyannyama nga bw'ayagala omuwa ekitiibwa bw'abeerawa n'abakulembeze baffe abalala ekitiibwa. Kambajjukizeyo ekintu kimu. Simanyi abatulaba mubadde mukimanyi bulungi. Emyaka nga 10 emabega Meya Mulyannyama yeesimbawo ku bwa kansala just ndowooza miruka nga 2 n'agwa. Naye ffe ng'abakulembeze twasigala tumuwa ekitiibwa. Abamu muyinza okuba mubadde temukimanyi na kukimanya. So kati mu kaseera kano ate bwe tulaba ng'ate atyoboola abakulembeze ate ffe be tulaba nga bansa era nga bagasse ku kibiina, kintu tekiba kya bugunjufu. So bassebo ne bannyabo, nze nga ssentebe wa Lubaga awamu ne bannange nga tetwekutuddeemu, ffe twasazeewo singa mwami Mulyannyama Meya ekibiina tekimuyita mu wiikisi 2 ne yeetonda, ate ne yeetonda ne tuli okwetonda kwe, ffe tumanye ekyokukola ng'abakulembeze ne bannaffe era ekyo twakikkaanyizaako. Ayinza n'okuba nga azze kukyalako bukyazi mu Lubaga oba afiiriddwe bayisa atya ne tumuyisa bubi, ekyo kye twagala tukkaanyeeko.
Amanya gange nze Nabbosa Juliet nga nviiridde mu Lubaga nzaakikirira abakyala. Emabega kaawo nawulidde Meeya Mulyannyama ng'ajja ku TV navoola omukulembeze. Omukulembeze oyo nga yalondebwa pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ssemateeka waffe w'ekibiina alagira pulezidenti waffe okulonda abakulembeze ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo. N'olwekyo pulezidenti waffe yavaayo n'atulondera Ssaabakunzi ow'eggwanga lyonna mu kibiina kyaffe. Naye omuntu omu gwe bayita Meeya yavuddeyo n'amuvoola. Ekikolwa ekyo kibi nnyo kubanga pulezidenti waba yalonda Ssaabakunzi oyo n'abeera nga ye Ssaabakunzi waffe ffenna. Omuntu avaayo muvoola aba mubi nnyo kubanga Ssaabakunzi oyo akunze eggwanga lyonna abantu bonna n'abakunga. N'olwekyo Mwami Mulyannyama tewandivuddeyo kuvoola muntu oyo kubanga ffe twatiddemu nti olaba voola Ssaabakunzi pulezidenti waffe gwe yalonda kitegeeza oba odda ku pulezidenti waffe gw'oddamu okuvoola. N'olwekyo nsaba akakiiko akakwasisa ebyempisa mu kibiina kyaffe mutuyambe, tubawadde wikiseeza Omwami Mulyannyama mumuyite mumubuulire kikyalina okukola na biki byalina okwogerako ng'agenze ku mpewo ez'enjawulo kubanga Mwami Chairman Nyanzi oyo atuleze ffenna nga mwe muli ne Ali Mulyannyama oyo talina muntu atayise mu mikono gye basebo ne bannyabo. Mbalamusizza mwenna amannya Nakiku Allen Murana nga ndi mukulembeze mu kibiina kya National Unity Platform ndi w'abavubuka Kampala District naye nga ndi mutuuze mu Lubaga. Tuvuddeyo ku nsonga ey'okutyoboola abakulembeze baffe mu kibiina kya National Unity Platform olw'omukulembeze omu Meeya Ali Mulyannyama ow'Emakindye kye yakola. Meeya Ali Mulyannyama tumuwa ekitiibwa ng'omukulembeze era ng'ali ku tiketi ya National Unity Platform kuba naffe tuli bakulembeze mu mitendera gyonna gye tulimu oba LOC oba kansala oba kyonna ky'oli. Naye Meeya Mulyannyama yakola ekikolwa eky'okuyisaamu Ssaabakunzi w'ekibiina omulamba National Mobilizer wa NUP amaaso. National Mobilizer oyo abasinga mu kimanyi alondebwa pulezidenti waffe. Mwami Mulyannyama ekikolwa ekyo kye yakola eky'okumuvoola, okumutyoboola, okumuvumaavuma kiba kitegeeza amaaso ago n'okuvuma n'okuvoola agayisiza mu pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu abasinga kwe tuyimiridde. Ate nga mwenna abasinga mu kimanyi mbuko wa values z'ekibiina esooka ebeera discipline. Ate era abamu mu kimanyi mu kibiina kyaffe tulina disciplinary committee era tusaba bonna abatula kakiiko ka disciplinary committee bakangavule Mwami Mulyannyama olw'ekikola kye yakola. Ekisooka mu byonna ffe nga bannalubaga Mwami Mulyannyama akimanyi kye tusobola okukola. Wovuma pulezidenti waffe wovuma kabe SG ng'omuvumye ng'omutyobodde omuyisizaamu amaaso kabe organizing secretary kabe Ssaabakunzi w'ekibiina kabe n'abakunzi obanga wa Buganda n'omutyoboola n'omuvumaavuma n'omuyisaamu olugaayu oba oyisiza mu pulezidenti waffe amaaso. Ffe nga bannalubaga tetuli bamativu tetuganda kukkiriza ku bikolwa byonna ebityoboola omukulembeze yonna mu National Unity Platform. Our first core value is discipline. Mwami Mulyannyama alina okukangavula. Mwami Mulyannyama alina okwetondera abakulembeze baffe. Alina okwetondera ekibiina kozi yavumye ekibiina kiramba. Bachairman yabayisizaamu amaaso. Tosobola kugamba mbu omukulembeze ate National Mobilizer ne president gwe yalaba nga alina obusobozi n'ogamba yaddeyo ku LOC. Obeera nga ayisizaamu mu president amaaso ate n'obwelosi kifo. Kati abaana abaagala okujja ku bifo by'aba LOC obo bamazeemu amaanyi abeera nga agamba mbu ekifo kya LOC kifo. So nkomekereza nga ngamba Mwami Mulyannyama ffe nga bannalubaga tetuseka ate tuli banyiivu. Mwami Mulyannyama tukusaba wetondere ekibiina kyaffe, wetondere president, wetondere Ssaabakunzi waffe, wetondere akakiiko kaffe konna ak'ekibiina. Ffe nga bannalubaga tetugenda kukkiriza tukuwadde wikiseezi Mwami Mulyannyama byebyo byaffe. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Amanya General Silive ow'omuzindaalo. Era nga nze akulembera informal sector mu Kampala District. Era nga nva Lubaga.
basebo ne bannyabo tetuli wano ba tetutudde wano nga tuli mu mbeera ey'okuseka oba okuzannyamu. Basebo ne bannyabo njagala okubategeeza nti tutudde wano ng'ekitutuuzizza wano kigambo kya mpisa, discipline. Ffe nga Bannalubaga tulina eŋŋombo yaffe gye tukozesa, discipline plus hard work equals success. Basebo ne bannyabo njalo bategeeza ngaza akulembera bafutu soja mu Kampala, mukulu Mulyannyama ekikola kye wakoze tukuwadde ennaku 3 ffe nga ffe bafutu soja, ewiiki 2 z'abano naye nga ffe bafutu soja tukuwadde ennaku 3 oveeyo ku mikutu egy'enjawulo otwetondere, wetondere n'ekibiina. People power. Mukulu Mulyannyama. Kunga chairman kunga. Kunga Lubaga kunga. Mukulu Mulyannyama njagala okutegeeza nti President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ayimirira ku nsonga ssemasonga ey'empisa. Bulijjo n'ebbanga lyonna basize ekifaananyi ekikyamu nti ffe bafutu soja ffe abatalina mpisa. Naye omukulembeze ali ku ddaala ly'obwa mmeeya erikulemberera eggombolola eggamba n'ovaayo ku mikutu egy'empewo n'olaga obusibufu bw'empisa, ekyo mu NUP waffe tekigenda kukola. Nga pulezidenti tanavaayo, ffe bafutu soja tuyimiridde ku magulu 2 tugenda kuyambako pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bakulembeze abamu okubagolola ettumba mu ngeri y'empisa. Njagala okutegeeza Ssebo Mukulu Mulyannyama bafutu soja bonna era nga nze mukulembeze waabwe owa informal sector tukutegeeza Ssebo Mukulu ekibiina nga tekinaba kuvaayo kukuyita vaayo wetondere ekibiina wetondere ne bafutu soldiers okutwaliza awamu mu Kampala yonna. Njagala okutegeeza Mukulu Mulyannyama Fred Ssentamu Nyanzi Ssaabakunzi w'eggwanga okubeera muganda wa president si musango. Bwe baali bamukuba emigga ekyenjojo ne bamumenya okugulu n'omugongo, lwaki temwagamba nti muganda wa president? Lwaki bwakulembera olutabaalo luno nga tuli eyo wabweru wa Kampala, lwaki temugamba nti muganda wa president ng'akubwa emiggo? Lwaki mwagala okuyisa mu Ssaabakunzi w'ekibiina ekya National Unity Platform amaaso? Ffe nga bafutu soja tetusobola kusirika na kutuula ng'abantu nga mmwe abeenoonyeza ebyammwe mwagala okusaanyaawo ekibiina ng'ebibiina ebirala ebigudde ebbanga lyonna. Ffe tuli National Unity Platform. People power. Our power. Our power. People power. So n'olw'ensonga eyo Mukulu Mulyannyama tukutegeeza nga ffe bafutu soja tukuwadde ennaku ffe 3 ewiiki 2 za kibiina okukuyita. Ffe bafutu soja tukuwadde ennaku 3 nga otwetondedde wamu n'okwetondera bana Kampala. Neyanziza nnyo neyanzeege. People power. Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. People power. Our power. One love. One dream. One dream. One love. Yeyo slogan yaffe Bannalubaga. Tulina engombe egamba nti bwe tubeera ne ku kintu kimu nti one love era tubeera ne one dream. Tulina ekiruubirirwa okusookera ddala kyakuggyako Mwami Museveni nakyemalira. Bwe tumala okuggyako nakyemalira ne buno bonna obuba bumwetoolodde buba bumaze okukola ki okugenda. N'abantu bangi olaba obusungu bwe nnina sisoose na kweyanjula amanya Ssenyonjo Sulaiman abangi gwe bamanyi nga Mr. Nankulabye era nga nkyekirira abantu be Nankulabye. Ate muziri zone ezisembayo kuba nti nkambwemu bwe njogera ekyo bakitegeera abanna Kampala nti mu byalo byonna ebyetoolodde Kampala mwe muli zone gye bayita Kiyaye eyo nze mukulembeze waayo. Era nga twogera okulaga obutali bumativu eri muganda waffe Mulyannyama Meya w'e Makindye nti ebigambo byakozesa ku mukutu oba ku TV mu interviews ze yaliko byali tebisaanidde, byali bibi nnyo era nganze mukulembeze munene bakulembeze bannanga abalala tubivumirira nti ku level gyaliko ey'okuba nti meya mba nsuubira okuba nga bamaze okuteekateeka obulungi n'ebigambo by'oba ogenda okwogera.
naye bw'ova eri nga avudde mu bbaala nojja n'otandika okwogera ebigambo ebitaliimu nsa kiba kya nnaku nnyo era kikwasa ensonyi. Ekyokubiri n'okugezaako okwogera ebigambo ebikakkanya pozishoni z'abantu, kubanga bwe batulonda mu bifo bino si ffe tuba tusingayo okuba nti twasoma oba nti tutegeera nnyo okutuukira ddala okunafuya ne chairman we LC1 ba chairman bonna mu Kampala n'obategeeza nti akafo ako addeyo ku bwa chairman, kitegeeza ky'oba olaga nti ba chairman tebategeera babaawo bwe batyo. So tusaba weetondere chairman ba chairman bonna ab'omu Kampala, bw'omala ekyo weetondere n'omukulembeze wa National Unity Platform, National Mobilizer. Bw'olumba ye direct oba olumbye president, kino njaga muzibuka amaaso tutunulamu eri Mpuuga bwe yali atandiikiriza okumera amannya amagego, yatandikira ku chairman n'atandika nti kunga njiweze ewange wa Masaka. Twakulidde obalaata mwana wattu ng'otegeeza eggwanga nti akunga biki? Akunga kujjako Museveni. Ekigendererwa tokimanyi ng'oli ku kifo, tukunga kujjako Museveni. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ebifo bireke kukuziba maaso. Ekifo kireke kuziba maaso, tandika okwogera bino ne bino byowulira bino ne biri. Omulamwa gwaffe oba oguvuddeko era oba ogula bannayuganda. Wano nno bwe nnyimiriranga mukulembeze munno n'enkusaba bunnambiro oveeyo nga bwe wagenda ku mikutu era odde ku mukutu gwa TV yonna nebeekukyaziza, ogezeeko okutereeza erinnya lyo mu mbeera ennungi, otegeeze abantu nti munnange ebintu bino binayogera nali nina kyembaddeko, oba nga gwe onookiwumbawumba mu bukulembeze bwo, oba ofune abakulembeze abalala bakubuulire engeri gy'oyinza okiwumbawumbamu ekisobola okukomyawo ekitiibwa kyo. Ensonga endala, singa onoobeera tokikoze mu nnaku 3, bino ebintu bye tukusabye wammanga okwetondera ba chairman aba wansi LC1, okwetondera ekibiina kubanga oba ovodde chairman tomuvodde ng'omuntu, ovodde kibiina kubanga oyesa abakunzi wa kibiina nti ekibiina kituuka ku level kulonda omuntu omuyabayaba atasobola kubeera ku level ekulembera. Ekintu ekyo nno kikyamu. Tusaba disciplinary committee eya NUP eveeyo bunnambiro eyite omukulu ono asobole okubeera nga annyonnyola ku bigambo bye yayogera oba ku bigambo ebyo ebitaali tebyetaagisa. People power, Our power, our power, people power, NUP, everywhere. NUP. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakulembeze bannanga bali wano, abaami n'abakyala, abaganda baffe aba media, erinnya nze Honorable Nantongo Sarah, Lubaga Division. Kansala omukyala okuva Erungujja. Nvuddeyo okwongera eddoboozi lyange ku bannalubaga nga nvumirira ekikolwa ekyakoleddwa mukulembeze munnaffe ow'ekitiibwa Meeya Alhaji Nganda Mulyanyama. Okusookera ddala kya nnaku nti tuvudde ku mulamwa gwe twasuubiza bannayuganda nti tuzze tuli bankyukakyuka, twagala kuteekawo nkyukakyuka ku bukulembeze obuliwo bwe tugamba abantu nti bubi. Twagala Uganda empya, Uganda ensuubize. Naye bwe tuba nga ffe abakwatidde ekibiina omumuli abatudde mu bifo eby'enkizo, kubanga bwe tuba nga bakwesiga ne bakwasa kadi y'ekibiina, obeera ambasada mu kifo ekyo ku lw'ekibiina kyaffe kya NUP. Kakati mutulaze nti temukyafa ku kigendererwa kyaffe ekikulu ky'okutwala obukulembeze bw'eggwanga muli ku nsonga ya bifo. Ntwala omukisa guno okutegeeza Meeya Mulyanyama nti muve ku nsonga y'ebifo tutunuulire omulamwa omukulu ogw'okutwala obukulembeze bw'eggwanga lino nga NUP. Kakati oyagala kulowoozesa abantu nti twava ku kulwanyisa NRM tulwanyisa kibiina. Tugambe nti olwaleero Meeya Mulyanyama versus Chairman Nyanzi nkivumirira ne sekuvumirira yenna okukakkanya abakulembeze bannaffe nkivumirira. President wange omulungi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu
Ssemateeka waffe ow'ekibiina muwa obuyinza okulonda omuntu yenna ku position gy'abamulonzeemu. Yatulondera ow'ekitiibwa Fred Nyanzi Ssentamu okuba ssaabakunzi waffe omulungi akunze obulungi emyaka 3 gye tutambudde. Oba oli awo embeera NUP gye yagiramu mwagiraba okutuzoganya kwali kungi. Naye ow'ekitiibwa pulezidenti waffe yalabanga embeera teteredde n'atuwasa abakunzi akunze eggwanga lino n'akunga n'ebweru waalyo. Ssebo Chairman Nyanzi tova ku mulamwa. Omuti oguliko ebibala gwe bakuba enkonyogo. Bannakibiina kya NUP mbakakasa temuva ku mulamwa. Bwe bityo bwe bigenda okubeera nti abantu baagala tuwugula tujja kukigendererwa naye tusigale ku mulamwa. Era nsaba ekibiina kyaffe kiveeyo disciplinary committee eyite omukulembeze Alhaji Nganda Mulyannyama bw'aba ayina obutakkaanya bw'alabawo ajja buteeke mu kibiina so si kuteeka lutalo ku media. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Bannange abakulembeze buli omu mu kiti kye. Amanya nze Honorable Katabira Yusufu okuva e Lubaga. Ngatte eddoboozi lyange kuli abaganda bange bonna abali mu Lubaga ne Uganda okutwaliza ewamu olw'obulumi bwe tuyina olwa muganda waffe Ali Mulyannyama Meya ebigambo ebivoola ebikkakkanya naddala ng'otunuulira ku status gyalimu n'emyaka gyalimu waliwo bebeera ng'olina okusengejja bituleetera okwebuuza naye akolera ani. Okusookera ddala nze waliwo statement ze yakola ku CBS nga twakava e Masaka nga avunaana ekibiina kyaffe nga bwe kirumbye bannamawulire ne mu kapasite yali asobola okugenda mu kibiina n'atwala obutali bumativu. Bw'aba teyakikola kikuleetera question marks nyingi. Bujja n'ogatta ku bigambo bye yayogedde ebivoola mu butuufu bwe tubanga tubadde tulina bye tuzimba nga gw'ozimbulula oba otutemyeko emikono n'amagulu ate otemye ku ekyo kyotaakolerera. Mu audio yabadde mu video yadde yeewaananga ye bwe yakunganga mu Democratic Party eno tetumulaye bwakunze wabula abadde nga awerekera buwerekezi ate abakola emirimu bujja noba nafuya kya bulyaza amaanyi. Mu ngeri emu n'envumirira okubeera nga yakkakkanyiza abakulembeze baffe bannayo obukulembeze obusinga okuba obw'amaanyi bwe bwero C1 naye yalaze nti ye kyasinga okuba nga tawa makulu kyekyobwero C1 era nkubiriza ba LC1 chairpersons mwenna gye muli nammwe mugatte eddoboozi lyammwe ku gaffe muvumirire ekikolwa kya muganda waffe ono. N'olw'ensonga eyo nja kusaba ekibiina omwami ono bamuyite ate olw'okuba agira n'alaga nti obukulembeze awo bumazeemu ebbanga yali badde yeewa empisa n'anoonya abakulu nga tebannaba kumuyita naye ffe tukivumirira era nsuubira ebikolwa byaffe ffenna bannayuganda tuteekewo eddoboozi abeere kyakulabirako eri abalala neyanzize nnyo. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Ba members ba press n'abakulembeze mwenna abali wano n'abannayuganda mwenna n'abawagizi ba NUP. People power. Our power. Eno people power gye tukuba tetugikuba nti kubanga yo tuli basanyufu. Tuli bennyamivu. Olw'omu ku bakulembeze betwawa kadi ya NUP n'afuuka meya. Oba oli awo tewandifuuse meya naye ekibiina kyakusindika neweesimbawo ku kadi yakyo ate n'owangula. Naye ekitiibwa ekyakuweebwa okutanga ddala mu kibiina okivumaganyizza. Ovumaganyizza ekitiibwa ekyakuweebwa nga meya. Meya omulamba tosobola kubeera nga otuula waggulu n'ogenda ku mikutu gy'amawulire n'obeera nga ovuma abantu abakulembera ekibiina ate gwe kwe wajjira. Bannyabo ne bassebo omuntu asobola kubeera awo n'ayimirira ng'akimanyi nti nno n'eggombola lyakiikirira ery'e Makindye ngamba meya Ali Mulyannyama ng'akimanyi nti mulimu ba LC abakunga abantu baabwe ne bamulonda n'asobola okuwangula n'abeera nga abalo walinga paka kweyo level. Meya Mulyannyama ebintu byonna babikugambye
naye nze kyenkusaba ng'omuntu omukulu ate nga bwe weegamba nti oludde mu politics ono gwe tuli musiwa DP ow'abavumi komawo wansi ku ground weetonde genda ku mawulire weetondera abeero C1 naddala n'ab'ekitundu kyo abaakulonda weetondere obukulembeze bwa NUP okuvera His Excellency Kyagulanyi Ssentamu olina okumwetondera kubanga ye yamulabamu obusobozi mwami Nyanzi yamulabamu obusobozi kati gwe wamuze n'omulowalinga n'omuteeka paka ku 0 ekyo olina okukyetonda tukuwadde nze negase ku bafoot soldier amanya gange nze Susan Migamba honorable nkiikirira abantu be Namuŋŋoona 1 ne Namuŋŋoona 2 oli awo osaba bwa meeya naye onoobusaba otya ng'olowalinga bakulembeze banno tewali agenda kuwa fe abantu b'Erubaga tugenda kutekinga action kibiina kitatekinga action Lubaga tuvuddeyo Lubaga oye Lubaga tetugenda kukkiriza muntu avuma National Unity Platform Mulyanyama olina okuba n'empisa bw'oba onoosigala ng'oli member owa National Unity Platform kubanga kyegimu ku mitendera 5 ekyo kyekisooka olina okuba n'empisa olina okwetoowaza oba oyagala bifo oba oyagala biki sooka weetoowaze tumale tulyoke tukulabemu ensa naffe eno wansi mu Lubaga tulyoke tukuwagire. Omukulu meya Mulyanyama tumuwadde weeks 2 abafoot soldier bamuwadde ennaku 3 ffe bannalubaga twamaze kutuula okujja eri mwe bannamawulire era bwe tunaabanga tebamuyise oba ye nga teyeetonze ffe tugenda kwekunga ffenna nga bannalubaga tugende ku kitebe twongere okulaga obutali bumativu bwaffe eyo ensonga emu. Ensonga ey'okubiri ffe tuli maanyi g'abantu era meya Mulyanyama ku bakulembeze bonna abatudde wano ebyo babadde bamuwabula babadde bamuwa ebirowoozo byabwe naye ate tugenda musindika eri abantu ffe tuli maanyi g'abantu tweyanze olutalo nga luwedde tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda. People power. Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP.